obukuukulu okutya okweraliikirira bifumbekedde ku kitebe kya munisipaali y'e Lugazi. Buli mukozi gw'oyitako akwekengera era bano abagenda mu ofiisi nga baagala saaviisi ssaawa basooka okugamba sooka oggyeko essimu bati bamanya ani gwe boogera naye okugyako nga bakumanya nnyo naye byatabuse dda kati byatabuse dda. Pressure y'amaanyi nnyo ku kitebe kya munisipaali y'e Lugazi. Buli omu tayagala kwogera kyokka buddako eri mu kubagamba baalwawo dda abakozi basanyufu abamu abalala si basanyufu. Mukyala wa meeya bamukutte n'enguzi. Bino ebibiina by'abakadde bino bye balina okukolako bino buli kibiina omukyala akisaba akakadde kamu n'ekitundu kati wabaddewo abaga nti ekimala naye nkugambye akasatira akali ku munisipalite y'e Lugazi maamanya tawunikira akayika tasalika ku musale bannanga akasatiro kali ku kitebe kya munisipaali y'e Lugazi. CDO mukyala wa meeya abasajja tebamutega ssente olw'okutaano. Abasajja baveeyo Kampala bali mu bitongole byakwerinda ne bamutega ssente awo ye mwennyini yali taliiwo. Bazikwasa sekuritale we bamuyita Grace Lachu. Pressure zamukubirawo naye nkugambye akasatiro obukuukulu. Poliisi e Lugazi tuli mu kunoonyereza ku mukyala wa meeya w'e Lugazi omukyala oyo Nahome nti asaba abantu ssente naddala ebibiina by'abakadde okubayamba. CDO ow'e Lugazi municipality ku bigambibwa nti abadde asabanga ssente ku bibiina by'abakadde. Poliisi e Lugazi tuli mu kunoonyereza ku CDO ow'e Lugazi municipality ku bigambibwa nti abadde asabanga ssente ku bibiina by'abakadde okulaba nga bayambibwa.